Oluvannyuma lw'okulaba omuwendo gw'aba ministers abagudde mu kamyufu ka NRM, nfunyeyo ekirowoozo, simanyi oba kisoboka oba tekisoboka. Yenze omuzaana wa Kabaka Mariam Nagadi wa the IUG. Bannange, si kirungi kusekerera muntu ng'ali mu buzibu. People invest in a lot of money mu ebyo ebintu by'obululu eby'okwesimbawo. Naye twogereko, ndabye ba ministers bangi abagudde ku lisiti yange wano byensobodde n'okuwandiikako. Minisita wa gundi ebyenjigiriza bya primary, State Minister for Education, Honorable Joyce Kaduchu. Nenengerako ku minisita waffe ali mu wakisi muki Musa Echweru oba ali muki, I'm forgetting. Ninayo Honorable Peace Mutuzo, Honorable Godfrey Kabyanga, Honorable Jennifer Namuyangu, Honorable Fred Bwino Chakulaga, Honorable David Bahat, to mention but a few. Tebizze bulungi ku saidi yaabwe mu kamyufu babakubye. And then nfunyeyo ekirowoozo, tekisoboka kubeera nga minisita nga ne MP. Because this is what I think. These people are getting us so busy ne mirimu gyabwe gy'obwa minister duties. Panange, serving 2 masters at a go, kuvadanga kizibu. You're the MP, yegwe minister, oina constituency number, oba oina district number, ogaseko ne ministry number. For someone to serve 2 masters at a go, wallahi omalirizanga nga tewali na wamu wali proper. Ngaba nera abasajja betulaba, omusajja nakera ku makya n'awasa omukazi asooka omukazi ow'okubiri. Wembanga mwegendereza nnyo, batera ne balemererwa namba 1 n'anoba ne namba 2 n'anoba, basikyo ne babeera yeeyo naye ng'omusajja tali happy. Because honestly it is too hard to serve 2 masters at a go. Simanyi kino ba government ekikola oba bagambye someone is a minister, at the same time MP, baba bakendeza ku musasanya, but wobeera minister at the same time nobeera MP, ofuna omusaala gwo gw'obwa MP. Ne minister tosobola kubamba oli wa mwoyo wa ggwanga nnyo mbu gwe oli minister ne bakuwa omusaala gumu, ekyo nedda. Ngamba n'ekyo ekintu nze kyendowoozezzamu kiyinza okendeezaako okwo ku unemployment mu ggwanga. Nti atutubwa minister n'abutwala, n'atutubwa MP n'abutwala. These people tebasobola kwegabanyamu. Chovola banebisa ebisinga tulabanya abantu babadde ba PA baabwe bajja ne babakuba obululu. Kubanga gwe amanyi oba ogatadde ministry olina okulaga bossi wo nti ministry etambula bulungi, eperforminga bulungi. Kyokka era nga ne ku constituency abalonzi bakubanja results, service delivery. Nze ngamba ensonga lwaki ba ministers bano babakubye nnyo. If not that, agatiibwa nga gangi. Minister nga awerekebwa lidika ayina ezimuvaako emabega 3, agatiibwa gamuyitirira kati n'atuuka okulaba nga abalonzi be kumbe emyaka 5 gijja kuggwako oddeyo ku ground. It's either emirimu gibasukkako nga tebasobola kusavinga 2 masters at a go, oba excitement yebasukkako nga gatiibwa gangi. Minister ate nga MP, abantu batukana okutya anti oyimiridde wano osaba kaloono musirikale akukumi n'oli omusirikale akukumi. Omanyi abantu baffe abaku ground, they want to feel like us, they want to look like us. And gwe bw'ojja bwa minisita bo n'osaba akalungu abasirikale bakugaadinze, omuntu agamba ono n'akonkona nti ewuwe. Musanga ntya mukubo ne mubuukira nti honorable kino anti abasirikale bagenda kukuba ebikono veeri okweri.
oyagala kutuusaako honorable minister obulabe kyokka nga honorable minister ayagala akalu temubiraba. Nze kyembadde ndowooza nti baministers bano bandi performinze na nnyo era tebandi bakubyeko. First of all, resources baba zirina, osobola okugattagatta n'okwata ku resources bo n'okoza ministry yo nga yo nekufunira akalu mu constituency. Take an example, Honorable Joyce Kaducho, State Minister for Primary Education. N'okozesa ministry yo n'obanga gwa at least gwa ebyanjigiriza mu kitundu kyo ebya primary bigenda kuwesa akalu mu kitundu kyo. If not, ojja na kulobinga kooko ne baminister banno abavunaanyizibwa okuwa education ne secondary schools zibeere catered for in your constituency, government n'ebirala. Since oli minister ojja kwanguyirwa nnyo okusinkana minister of health olabe nga gwe byobulamu mu constituency biri mulembe, but because of the other excitement obukuumi nga buli waggulu obwa bize nga bubasusseeko, yensonga lwaki these people are performing poorly, extremely poorly, performinze bubi ddala ddala. Bali too busy from their people, from their duties, n'abantu ne bagamba katubalageko. Nze kyendowooza minisita abeere minisita, MP abeere MP, naawe oli waddembe okuwa endowoozayo, kubanga nze nembeera nga ndi ministry ndi mu trade ndize yenze David Bahati mu constituency yange ne baba nga tebasobola kumpa kalulu nze tebamanyi bakukyakola. I don't know if these people they don't know what to do, or people they are just tired of them. I don't know. How can a minister be defeated? How can a minister aina ministry number be defeated? Panange nebo chibachi. Tumanye ekyokola, excitement nyingi tujikendeze. Abakumi baffe amaanyi gaffe leadika zaffe zibeeko bwe zikoma when we get back to the constituency. These people, they are after service delivery. Ebitiba mu bikanyugeeri. So, zempa magezi gange n'ensonga z'endowooza lwaki ba ministers bano bakoze eki batimpuddwa bwe batyo mu ngeri etasaanidde. Kuno kuvuula ba minister. Anyway,